aga obulamu bw'Obwakabaka ate n'okutegeera emirimu Katonda gy'akoze mu bulamu bw'omusajja ono. We thank you for that kind of life of understanding the work of the kingdom and the great works that the Lord has done through the man. Kwebaza olw'omutima ogwo ogulaga obulamu bw'Obwakabaka ate n'okutegeera emirimu Katonda gy'akoze mu bulamu bw'omusajja ono. We thank you for that kind of life of understanding the work of the kingdom and the great works that the Lord has done through the man. Kwaniriza ojja oyogereko gye tuli. I invite you to come and speak to us. Bw'anaamala tujja kwaniriza MP omukulu Ssekabira, Honorable Ssekabira ajje atuweyo naye ekigambo mu ddakiika. We shall welcome MP Ssekabira to come and also give us a word. Mukama yebazibwe nnyo. So much. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Twagala okwebaza Mukama Katonda. We want to thank the Lord God olw'obulamu bw'omulabirizi Stephen Senfuma. for the life of Bishop Stephen Senfuma. Namanya Senfuma emyaka mingi nnyo. I have known Senfuma for many years. Era n'afuuka mukwano gwange. And he became my friend. Namumanya ekkanisa eno nga tennatandika. I got to know him before this church began. Ate era mwenna mukimanyi nga teyatandikira wano, yatandikira wali waggulu mu kaalo. And you all know that it didn't begin from here, but it began from somewhere up there. Bwe yava e Zengebe, Every time he would come from Zengebe, ndi omu ku bantu be yamiitinga. I am one of those people he used to meet. Omukyala omubulizi w'enjiri waffe gwe mumanyi gwe bayita Naalongo Madiina ye yamundeetera kubanga bombi baali baasumbibwako omugenzi omusumba Stephen Sozi. A female evangelist of ours called Madina, that you all know, was the one who used to bring him to me, for they were both ever being pastored by the late Stephen Yali mu kiseera ekyokumalirira okutandika obuweereza. He was even in the time of beginning the ministry. Kati ekimu ku byali bimuleese kwe kwebuuza atandikiddewa. One of the things for which he had come to inquire was where to start from. Ne twogera bye twayogera. And we spoke what we had to speak. Ndowooza Efulayimu ono ye ebyo abimanyi, yaliwo mu kiseera ekyo kubanga musumba Efulayimu olwo twaweerezanga naye ku biroole wali paaka ewabeeranga lanchawa yaffe, kati we baafuula paaka empya. I think Ephraim is aware of that story because we used to minister with him together up there. Ekkanisa bwe yatandika wali waggulu. When the church began up there, bampita mu mwaka gwa 94 nenzija nenkola conference mu kkanisa eno ya wiiki namba wansi w'omutwe gwe bayitanga War Against Poverty mu 1994. I was called in 1994 to come and have a conference take place in that church under the theme olutalo nga tulugudde ku bwavu. N'emirundi emirala nasigala nzija. And I used to come many other times. Na wano nali nzizewo sigumusa ebiri. I've also come here not once, not twice. Era njagala okwebaza Mukama Katonda olw'emirimu Katonda gy'akozesezza omuweereza we Stephen Senfuma. And I thank the God for the work that he has made him do as Bishop Stephen Senfuma. Njagala okubebaza mwenna abayimiridde naye mu bbanga lino lyonna wakati mu kuyitibwa kuno. I want to thank all of you who have stood with him amidst his calling. Abasumba mu kibuga Kampala. The pastors in the city. Ate n'abasumba mwenna aba UCC. And all UCC pastors. Mu ngeri njawulo njagala okubaza omusumba Favor Esther Senfuma. In a special way, I want to thank Pastor Favor Esther Senfuma. Weebale okuyimirira n'omusajja wa Katonda. Thank you for standing with the man of God. Weebale okuyimirira n'omukwano gwaffe. Thank you for standing with our friend. Oluusi mikwano gyaffe bwe giwasa.
Sometimes when our friends marry, era nga bawulidde concern y'omusumba Michael Chaze, just as they've talked about the concern of ebisinga otugenda mu bwongo kiki ekiddako ng'amaze okuwasa, agenda kwambuka agenda kukka. the first thing that we think about is what is going to happen after the marriage. Is he going to go up or go down? Tukwebaza kubanga tewamussa wamwambusa. We thank you because you didn't take him down, but rather you took him up. Omusumba Senfuma nze bwe nawulira nga alwadde, When I heard that Pastor Senfuma was sick, nange nanoonya mangu essimu ya Musumba Favor Senfuma, I also hurriedly looked for the phone contact of Pastor Favor ne Senfuma, mukubira nankakasa nti alwadde. and I called her just to be sure that he was sick. Mbadde mbatawaanya nnyo ababiri, Omusumba Senfuma n'Omusumba Bone Musoke, I have been disturbing these two, Pastor Senfuma and Pastor Boni Musoki. nga kumpi buli lunaku oba oluvannyuma n'ennaku bbiri nga njagala okumanya ali atya, tusabe. And almost in an interval of 1 or 2 days, I would want to know how is their situation so that we may pray. Era tubadde nga tusaba, And we have been praying. naye ndowooza Mukama ate nga naye alina kye yategeka. But yet I think the Lord also had predestined something. Nasigazizza ebibuuzo bwe nawulidde ng'agenze, I remained with questions after hearing that he has gone. era nabuuza mukyala wange, saala ze twasaba Katonda teyaziwulidde oba twasaba bubi? And I asked my wife, is it that God did not hear our prayers or we prayed amiss? Naye nno bwe nabadde nga nsangula amaziga, But when I was wiping my tears, ne nfuna vidiyo abantu ze baasindisa olunaku lweggulo, ze nadde sizifunanga, ne nfuna bu vidiyo bw'Omusumba Senfuma. I got the video clips that were sent by people concerning Bishop Stephen Ne Senfuma, mbuteerako mukyala wange, and I played them for my wife, ne mugamba nti nze amaziga nga siimudde mu maaso. and I told her I have now wiped my tears. Ne mmanya nti ono omusajja I got to know that this man, Katonda yamuwadde kyabadde asabira bulijjo. God has granted his daily prayer. Akati ate gwe tulina bw'otandika kukiwakanya, Now there is no way you can start contending it, banga Bayibuli ega nti omutuukirivu kye yeegomba kirimuweebwa. because the Bible says that the righteous will be given what his desire is. Ye abadde awulira ayagala genda kubeera ne Yesu. For him, he always felt that he wanted to go to be with Jesus. Bw'okulemesa omuntu ng'agamba nti njagala genda kubeera New York, njagala genda New York, kwegane bw'omulemesa okuyita e Uganda ayita e Kenya. It is very hard to stop someone who says, I want to go to New York, I want to go to New York. However much you block the right channel, at least you go through Kenya. Kyemmanyi ffe ng'abantu kituluma nga bantu, I know that we as people, it hurts us as people. naye ye in the depth of his heart abadde akyagala. Naye ng'ate ye mu buziba bw'omutima gwe, that was his desire. Kubanga teyakyogera lunaku lumu, teyakyogera bbiri. Because he didn't speak it once or twice. Kati kanjogereyo ebigambo bitono ffe ebituzzaamu amaanyi. Now let me speak a few words that encourage us. Kubanga Senfuma alabika teyeetaaga kusabira genda mu ggulu. Because it seems Pastor Senfuma does not need to be prayed for to go to heaven. Gwe weetaaga kati okusabira. Now it's you who needs to be prayed for. Era Yesu yaleka agambye nti temukaabira nze, mwekaabire mwekka. And Jesus once said that do not cry for me, but cry for yourself. Senfuma kati nga muwadde microphone alabika kyasobola okukugamba nti nze munneesonyiwe, temunkaabira, mwekaabire mwekka. Now it seems if we are to give Senfuma a microphone, he will also say do not cry for me, but rather cry for yourself. Kubanga olugendo lwe yalutegeka. Because he prepared his Era journey. ekyo twali kikubiddeko mu ngalo nga z'amaanyi. And he would have clapped for that. Abantu si bangi abeetegekera okufa mu ngeri etuuka ku level eyo. There are not very many people who have always prepared themselves for death to such a level. Kubanga bangi tebaba sure of themselves. Because many of them are always not sure of themselves. Singa mbadde waakuwa Senfuma tayita endala nga nzigattako ezo z'alina, If I'm to add another title to the titles that Pastor Senfuma had, ndowooza naali muyise the minister of the fear of death. I think I would have called him that title. Omuntu atatya kufa. The minister gamba yaddira okufa n'akurabishinga n'akutunula mu maaso n'akuvuma n'akuteeka wali ng'alinga gamba bojja jangu tonkangakanga.
He looked into the eyes of death and undermined it and despised it and said, however much you come, I am not scared. Omulala gwenzijukira yayogera ekyo ndoza yali mutume Pawulo mu Bakolinso ekisookezo 15 era naye yabuuza okufa mu feesi yaako nagandi gwe okufa amaanyi go gali luddawa. Another person who spoke that was Paul in 2 Corinthians chapter 15 when he looked at the eyes of death and asked it, death, where is your sting? Nolwekyo nze munansaasira. Now you'll forgive me as a person. Sirina saala za ssenfuma za kumusabira kugenda mu ggulu. I don't have any prayers for Pastor Senfuma to pray for him that he may go to heaven. Kubanga alabika yakyekolerako ng'akyali mulamu. Because it seems he worked on that while still alive. Bigambo ki bye nsobola okugattako ndyoke ntule kubanga aboogezi bakyali bangi. Which words can I add on that so that I may give other speakers? Era byani? Era byani? And whose words are they? Bibyo. They are yours. Bayibuli egamba mu kubikkulira essula 14:13 The Bible says in Revelations chapter 14 verse 13 nti balina omukisa abafu abafiira mu Mukama waffe. that blessed are they who die in our Lord. Olwo lwasooka kuntawaanya nnyo bwe nasooka odduwulira. That verse troubled me a lot the first time I heard it. Ngamba balina omukisa. And I said they are blessed. Abafu The dead, balina omukisa. are they blessed? Ate abafu babeera batya n'omukisa? Then how are the dead blessed? Oli agamba otya nti you are blessed because you are dead. Or how can someone say nti oweereddwa omukisa kubanga oli mufu? Naye bano be bagamba, But these ones they are there saying is a particular group of people, a particular category of people the scripture is talking about. teboogera n'abantu bonna, balina ekibinja ky'abantu kye bataddeko essira. They are only talking about those that dies in the Lord, Boogera ku abo bokka abafiira mu Mukama waffe, not on the Lord, si ku Mukama but waffe in the Lord naye mu Mukama waffe Jesus Christ. Yesu Kristo. Kiki ekibafuula balina omukisa? Why are they blessed? Kubanga Mukama waffe yaleka aboogeddeko eri mu kitabo kya Yokaana 10:25. Because our Lord Jesus had spoken about them in the book of John chapter 11 verse 15. Bwe yagamba nti akkiriza nze, When he said that whoever believes in me, akkiriza nze, whoever believes me, ne bw'aliba afudde oyo alisigala mulamu. even when he has died, he will remain alive. Kakati ekyo ekibafuula abalina omukisa, Now that is what causes them to be blessed. kubanga mbubo okutegana kwabwe nga bakumaze ate n'ebikolwa byabwe bagenda nabyo. That they will have rested from their labor and they will go with their deeds. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Whoever believes me, however much he is dead, he is still alive. Kakati kitegeeza ekyo Senfuma kye yategeera n'atandika okukibuulira n'akifuula obuweereza bwe, y'ensonga lwaki adde akiyimbirira, kubanga alabika yakitegeera n'akigenda buziba ekiga nti akkiriza nze ne bwe bamubika nti afudde aba akyali mulamu. That is what Pastor Senfuma understood. He read it, he began to preach about it, knowing that whoever believes in Jesus, even when he is dead, he is still alive. Kino nasinga kitegeera bwe nagenda olunaku lumu mu katale Katwe okugula ebyennyanja dda. I first got the real meaning of this the first time I went to Katwe to buy fish. Nali nga nyimiridde awo ew'omusajja atunda ebyennyanja. I was standing beside the fish seller, Omukazi omu n'ajja nga mukulu and one old woman came, n'agamba omutunzi w'ebyennyanja gwe baayitanga Ramadhani. and she told the fish seller, whose name was Ramadan, N'amugamba Ramadhani, and she told him, Ramadan, oyina engege ennamu ku zino engege eziri wano? among these tilapia fish that you have, do you have any that is still living? N'amugamba Ramadhani, saagala kuddamu kunsiba ngege enfu, wanguza wano engege luli, engege nga nfu n'otwala sente zange ez'obwerere, njagala onkakase ku mulundi guno gwokka engege ku zino eziri wano ennamu yeeriwa. He said, Ramadan, this time around, I don't want you to deceive me. Last time I bought fish that was rotten, but this time around I want you to show me among these ones which one is still okay. Nali simanyi Ramadhani kyagenda kuddamu.
I didn't know what Ramadan was going to naye respond, Ramazani yalina answer but Ramadan had an answer. n'atandika okukyusa engege nga bw'agamba omukazi Naalongo And he began to change the fish as he tells this woman n'agamba Nalongo. eno gyesonyiwe, And he told her, leave alone this one. eno ya bizibu, This one has n'eno problems. gireke, Leave alone this one as well. n'eno nfu, Even this one is not naye well. eno But this one, wallahi tarayi eno namu. this one is very okay. Yalayira na mu Warabu, He even spoke in Arabic. wallahi tarayi bilayi eno namu. Walai kalai bilai, this one is right. It's Mbwe good. namuga eno gireke, I told you this one, leave n'eno it. gireke, Leave this one as well. naye eno namu. But this one is still okay. Nali sikiwulira gusooka, nali nakiwulirako dda nga bakyogera. I was not hearing it for the first time. I had ever heard it Naye ku before. luno ne kyongera okukola amakulu gye ndi, nali nyimiridde awo bbali. But this time around, while standing besides there, it made more meaning for me. Nayongera okusembera ndabye ddala ddala oba engege eno gy'ayita ennamu ebuukabuuka. I came closer to it to really see, is what he's saying that he's still alive, even jumping. Amazima gali nti engege yali tebuukabuuka. Engege yali tebuukabuuka. The truth is that the fish was no longer jumping. Engege yali tesina, yali teyeenyeenya. Kisebera monitor. The fish was not dancing, neither was it shaking itself. Zonna engege zaali zitunula nga nfu. All of them looked dead. Naye ng'azitunda agamba, But yet the seller was saying, eno nnamu, this one is okay, eno nfu, this one is dead, n'eno nfu, and this one is dead. naye eno nnamu. But this one is still alive. Kweno neno kw'oba otwala eno nnamu n'eno nnamu, eno nfu. Therefore take this one, because this one is still alive and these ones are Naye nga dead. zonna ziri ku mudaala. And yet all of them were on the stall. Zonna baazikutte. They were all fished Naye out. azitunda agamba mulimu ennamu n'enfu. But yet he's saying that there is one that is still alive and these ones are Era dead. Naalongo n'aggyayo ssente ze n'asasula engege. And Nalongo brought out her money and paid for the fish, Ng'aliko n'akamwenyumwenyu kubanga bamukakasiza nti yo nnamu. with even a smile on her face because she has been assured that this one is still alive. Era ne batandika ogikolokotanga nnamu. And they started scratching off the scales while it is still alive. Engege nnamu yeewuunyisa. And a live fish is amazing. Bagikolokotanga nnamu. They scratch off the scales when it is Ne alive. bagiggyamu ebyenda ng'ekyali nnamu. They even remove the intestines when it is still Ne alive. bagitema ebifiififi ng'ekyali nnamu. They even chop it into pieces when it Oli is still alive. n'agiteera mu kaveera ng'ekyali nnamu. And they even put it in the polythene bag when it is still alive. N'agitwala eka n'agyoza ng'ekyali nnamu. He even takes it home and puts it in water when it is still alive. N'agiteeka mu sefuliya n'agifumba ng'ekyali nnamu. Puts it in the saucepan and cooks it and is still alive. Ne bagiteera ku sowaani n'agirya ng'ekyali nnamu. They even put it on the plate and they eat it when it is still alive. Omulokole bw'atyo bwe yakula. That is how a born again is. Ne bw'omusiŋŋaana nga yafudde aba akyali mulamu. Even if you find him dead, he is actually still alive. Kubanga si ffe twakyogera, Yesu yagamba. Because it's not we who said it, it was said by Yesu Jesus. yagamba nti akkiriza nze. And Jesus said that whoever believes me, Nga bw'olaba Ssenfuma bw'abadde amukkiriza. if just like Senfuma had believed in Mbwe him, ne bw'omusiŋŋaana ng'afudde, ng'ate aba akyali mulamu. that even if you find him dead, he is actually still alive. Ekyo ky'abantu bokka abaalokoka ate ne balokokera ddala. That is only for those people who got saved and they got saved indeed. Njagala okwebaza Mukama olw'obulamu bwa Ssenfuma. I want to thank God for the life of Senfuma. Naye ate njagala okweyambisa omukisa guno kubanga tuli kumpe bangi nnyo abatuwulira, eggwanga lyonna litulaba era lituwulira. But I also want to use this opportunity because very many are watching us, Nti tetwagala kukaabira kati Ssenfuma, tukaabira gwe atannalokoka. that we are not now crying for Bishop Senfuma, we are crying for you who has not yet given your life to Christ. Ekiwandiiko kyonna, Any document nga bakiwandiika ku kompyuta oba ku ssimu, as it is being written on the computer screen or on the phone, akiwandiika ne yeerabira okukiseevinga, and then the writer forgets to save it, amasannyalaze ne gamala geekanga oba ne gavaako, if power happens to go off, ekiwandiiko ekyo obeera okifiiriddwa emirembe n'emirembe. you will have lost that document forever. Because you missed one thing while you were writing. Kubanga mu kuwandiika kolina ekintu kimu kyokka kye And it wasiba, doesn't matter for how long you've been writing. ate si nsonga obadde owandiika And otya, it doesn't matter how long and how big the document was. era si nsonga ekiwandiiko kibadde kyenkana ki mu bunene.
But once you forget to save that document, naye kasitoba nga weerabidde kiseevinga, once you forget to press that button called save, kasita weerabira okunyiga akapeesa ako akagamba nti nkiterese, and the power goes off, amasannyalaze ne or the gavaako power brings, oba amasannyalaze ne geekangamu, you've lost that document forever. ekiwandiiko ekyo oba okisubiddwa ebbanga lyonna. I believe that makes a lot of sense to us who are living in this generation. Nzikiriza ng'ekyo kikola amakulu mangi gye tulifa abali mu mulembe Because guno, many of us, when we first heard that word get saved, getting saved, kubanga abasinga bwe twasooka okuwulira ekigambo ekyo nti lokoka oba okulokoka, we thought getting saved is for certain category of people, ffe twalowooza nti okulokoka kwa kika ky'abantu abamu a certain tribe, oba ab'ekika the very ekimu disgusted people. oba abantu abatalina bulungi. But today, technology has helped us. Naye olwaleero tekinologiya yatuyambye, We are living and working and living with that word save. tutambulira era nga tubeerera mu buli kigambo ekyo You okulokoka. cannot spend a holiday without saving. Katosobola kumala lunaku lulamba nga Whatever toseevinze. you write here, you have to save. Buli kyowandiika wano ku ssimu olina The okiseevinga. question is, Ekibuuzo kiri nti you've been good at saving the documents. bw'obadde oseevinga bulungi nnyo ebiwandiiko byo, Have you ever saved your soul? naye wali oseevinzeeko Is omwoyo your gwo, soul saved? emmeeme eyo In yaseevingibwa? other words, are you saved? Mu ngeri endala oli mulokole? How can documents be more important than you? Gwe ebiwandiiko byo byewandiika biyinza kusinga bitya obukulu? The documents are saved for you, you are not saved. Ebiwandiiko bye wabiseevinga kyokka gwe teweeseevinga. The reason why we are rejoicing here, Ensonga lwaki tuli mu kujaguza wano while a brother gone, ng'owooluganda agenze, is because a brother took time and got saved. ensonga eri nti kubanga owooluganda yeetwalirayo ekiseera n'alokoka. Blessed are those who are saved, Baweereddwa omukisa abo abaalokoka, because they will live forever. kubanga bajja kubeerawo emirembe gyonna. Era bw'obanga toli mulokole, And if you're not yet born again, sala amagezi devise all means olokoke, kubanga ennaku ze tulimu mbi. and get saved, for the days in which we are evil. Njagala okwebaza Mukama I want to thank the Lord olw'abasumba bonna ababadde wano abayogedde. for all the pastors who spoke here before Njagala me. okwebaza mu abusensia omusumba Joshua Lwere, I want to thank in absentia Pastor Joshua Rele, omusumba Joseph Sirwada, Pastor Joseph Serrada, omusumba John Mulinde, Pastor John Mulinde, omusumba Bishop Mukiibi wano, Bishop n'abasumba Mukibi, balala bonna ababaddewo, and many other pastors who are here. Bishop Michael Kyaze, Bishop Michael Chaze ate ne Bishop Michael Lutalo, and Bishop Michael Talo, n'abasumba abalala mwenna abali wano. and all the other pastors here. Mwebala okussamu ekitiibwa obulamu bwa mukwano gwaffe ate muganda waffe Stephen Senfuma. Thank you for honoring the life of our brother and our dear friend Bishop Stephen Stephen Senfuma. Senfuma naffe abadde atukyalira ku Christianity Focus Center, Bishop Stephen Senfuma has also been visiting us at Christianity ate era Focus abadde Center, atukyalira ne ku KTV. and he has as well been visiting us on KTV. Era ebigambo bye yayogera ne recordings yatulekera bw'oziteekako ate kati ozitegeera nnyo 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 n'okusinga luli. And his words that he spoke then and the recordings he left behind, if you are to tune in now today and listen to them, they make more meaning than then. Nkulu nnyonyi entono Ephraim, obadde otwebaza olwa KTV ne radio, naye ekyabitutuumisa Kingdom ne tutabituuma Focus Radio, kwe kukola ebintu ebiringa bino buli lwe bibaawo kasita biba nga biri mu Bwakabaka. Pastor Nyonyi has been thanking us for Kingdom TV and Kingdom Radio, but the reason I say we called it Kingdom and not Focus Radio, it's because we handle kingdom matters like this. Njagala beebaze nnyo olw'okumpuliriza. I want to thank you so much for listening to me. Mukyala Favor Senfuma omusumba, Pastor Favor Senfuma, tukusuubiza nti tujja kwongera okukusabira. we promise that we shall continue praying for Tumanyi you. nga kibuyaga agira n'akunta ebisenge by'okukkiriza ne binyeenya. Sometimes the storms come and the walls of faith are shaken. Tumanyi nga Peetero yali atambudde bulungi nnyo ku mazzi, naye Bayibuli egamba nti ate bwe yalaba omuyaga ate n'atya, ate n'atandika okubbira. We know that Peter had walked very well on water, but once he focused on the storm that was coming, he feared and began to Naye bwe drown. yayita Yesu yagolola omukono n'amukwata. But when he called upon Jesus, Jesus stretched out his hand and held him. Kibuyaga w'engeri ng'eyajja kkunta emirundi mingi.
the storms will actually come quite naye often. ow'okuyita omumanyi muyite agenda ggololanga omukono akwate bulijjo. But you know who to call, and always call him, for he will stretch out his hand and hold you. UCC mwongere mugume, UCC, in the same way, be strong, mwongere munywere, continue to be strong, muddemu amaanyi. be courageous. Yoswa bamugamba nti omuweereza wange Musa afudde, They told Joshua that my servant Moses is dead. naye golokoka musomoke omugga guno Yorodaani gwalese tasomose. But arise up and cross over this Jordan that he has not crossed over. Kakati mwe muli ba Yoswa generation. Now you are the Joshua's generation. Yoswa generation tetukusubira kubeera failure. We don't expect a Joshua generation to be a failure. Tubasuubira Musa waakomye we mbamutandikira ekintu mukitwale ku level endala mu linnya lya Yesu. We expect you to start from where Moses has stopped and take it to another level in the name of Jesus. Namu amaanyi ogumenye omwoyo, Be strong and be courageous, kubanga gw'oli basikiza abantu bano ensi. because it's you who will help these people inherit the land. Yoswa yalina assignments bbiri. Joshua had two assignments. Assignment esooka The first assignment kwe kusomoka omugga Yorodaani Musa gwe yaleka tasomose. was to cross over River Jordan that Moses had not crossed over. Assignment number 2, Second assignment, okubasikiza ensi abo Musa be yaleka tasikisiza nsi. to help them inherit the land they that Moses had not helped them. Kyekyamugambisa nti ddamu amaanyi n'ogguma omwoyo, kubanga tolina bw'ogenda bikola ng'oyenjebuka, ng'oyiika, nga weevulunga, ng'okaaba. Bwe tumala okukaaba tugasangule tutegere ndi mu maaso gaffe waliwo Yorodaani ayetaaga okusomoka, ate era waliwo n'abeteteekwa okusomosa ensi abeetaaga okugiyingiramu. That's the reason as to why he was told that take heart and be courageous, because there is no way you can cross over the Jordan when you're trembling, when you are wallowing around in the ground, and yet you have people that you have to Tuli help wamu inherit nammwe, the land. essaala zaffe ziri wamu nammwe, mukkirize Mukama, era na wano tujja kuyitawo mu linnya lya Yesu. Mukama abampe nnyo omukisa. We are with you, our prayers are with you. Believe God and you will surely go through this place. May the Lord keep you. weebalire ddala, weebale nnyo onzijukiza olugendo lwa Christian Focus Center ku Biroole. You've reminded me of the journey of Christianity Focus Center when
omukisa gwa mukama kwankadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, era oyanirize n'omulala. Baakola kyonna kye baasobola